bwe baba nga bagamba nti bakoze federation katonda mulungi. Olw'okubirirwa sabbiiti eno, amyuka sipiika wa Paalamenti Thomas Tayebwa ye yaggulawo mu butongole olusirika lw'abategesi b'ebivvulu olw'okutema empende z'okumalawo okusoomoozebwa ku bayitamu. Tayebwa yaleka abafalaasidde okwekolamu ekibiina. Politics abazifunamu baabo bali organized. Voice n'ekyange yeemu. Bagenze okuwunzika olusirika olwaleero nga batonzeewo ekibiina kye batuumye Uganda Promotors Federation. Pulezidenti w'ekibiina kino asookedde ddala Balonze Abbey Musinguzi amanyiddwa nga Abitex ng'aliko n'abamyuka. Juma Balunywa yalondeddwa okuba omwogezi w'ekibiina. Essaawa zino Abitex bayogera nga pulezidenti Ketti ng'omuwanika ba vice president bange bonna balamu bapromota baba bakoze eki. Kakati omuntu yenna agenda okwogera ku lwa bapromota omukono omunene gugenda mukwatako. Mulimu gwaffe gukola ebintu eby'obuvunaanyizibwa ne gubale teguweebwa kitiibwa nga buli muntu agenda kinoomu, omuntu ajjira buli muntu ajja mu mbeera eringa ey'ekiyaayi. Kati tugenda kubeera n'eddoboozi limu ng'eri abapromota. Bakkaanyirizza okukomya eby'okwerumaaluma n'okwesojja. Nsaba mutubeerere b'amazima betulonze. Saagala kutuddamu kutumenya mitima nti obuwumbi bwazze ate bayiseemu akakundi. Tusaba bonna oba mutono oba munene nga mumutadde ku lukiiko. Tusaba mutambulire wamu naye bakama bange. Okulonda tetwalonda nti oba zikaneeronda eno nofena twatula netukkaanya gundi ono ajja mu kifo kino nti ye gundi agujja mu kifo kino nti ye netwegira naye okwekuba tekujja kubaawo. Beesunga kya gavumenti kutandika kubakwasizaako awatali kwekwasa. Minisita omubeezi ow'ekikula ky'abantu n'obuwangwa Peace Mutuuzo abatenderezza olwa kino kye batuuseeko. Ng'egenda kwewandiisa nga yeyokka ejja kubanga etongozebwa mu Uganda okuba nti promoting ebivvulu ate nga ne gavumenti egikwatirako. Minisita era abasuubizza nti bagenda kubakana n'okubaga etteeka erirungamya abayiiya n'abayimbi okusobola okufuna mu ntuuyo zaabwe. Corporate rights and neighboring rights bagenda ditereeza era tugenda kukwatirawo mu turitereeze such that intellectual property value y'omuntu y'ebintu ebitone by'abadde ayiye byalina bisobola okuvaamu sente nga ziri protected. N'oba afudde